Tikino chene yamanga kalombolombo kange kano nzije mbalirenge ebigasa. Nze ndi mwana wa People Power era nga nvaamu Nopu nkulembera President Kyagulanyi. Ndi mumalirivu nnyo kubasomesa foreign policies ekyo kyeyama abatonze bange ndayira. Engumiddwe n'okuvumibwa era n'okusabulwa abatategeera foreign policies. Bayirize ebizimba bingi. Era nga nkubira mu foreign policies. Nze ne mu maaso g'Abannayuganda ndi mwetowaze era nga ngonze. Siyinza kweyisa ng'okero olyemu. Ekyo sisobola kukikola kuba President yabitugana ndo baleetedde. Kasita nyimbamu mumanya kye tusindiikiriza omugugu gwe tusindiikiriza tulina we tugutuusiza tusenvudde. Ladies and gentlemen, Rwanda agobye Belgium ne EU mu 48 hours. Abagobye mu Rwanda, Kagame abagobye. Kivudde kuki? Tubadde mu campaign nabagambye twakomyewo mu nsonga za Congo, nabagamba Congo is a win for us. Nembagamba nti Rwanda is a main branch. Rwanda main branch. Ladies and gentlemen, main branch mane ane mie. Kati Museveni bulijjo yeewaana nti agenda tuleetera deployment okuva e Rwanda. Bulijjo yeewaana nti agenda tuleetera, simanyi agenda kufuna ssente okuva e Rwanda mu bye babbe Congo. Kati genda e Rwanda kale obireete. Agenda obireete. Munnayuganda kandu kutandikire. Gana amawulire ge Uganda tegagenda bikugamba bula kyogenda okukola waku munno omugambe nti main branch eweddewo kakati tusigaza headquarters zokka. Tugenda kufaafagana ne headquarters nga tezikyalina supply route yonna eziyingiza. Bino bye twabagamba. Nabagamba nti tugenda kulumba ekiti kino nga kikalu tukikwati tukisindike nga kigudde eringa emirandira gyonna bagisaze. Main route eye Rwanda mane ane mie. Kati buno route si buno butono bubaddeko buno bwe babbe Congo ne babbe Somalia ne babbe Ethiopia ne babbe Sudan, ebyo bye twatandikirako. Kati main route eye Rwanda ewedde. Byavudde kuki? Abaami bano babadde babbi. Mubajjukira nga badde bagenda mu mission ez'enjawulo. Era mbadde mbaleeta reports wana ez'enjawulo okuva mu UN nga batugamba nti abaami bano babbi mukubba teri abakwatira nsawo. Museveni ne mutowe Kagame babbi. Okitegera kye babadde bakola Abakongo nga bagenda mu Ethiopia ne batinkula entalo mu Somalia ne Sudan wa. Kakati ne mbagamba nti Museveni ono we twamuteekako ekibuli president waffe yamunyiga amapeesa amatuufu n'aleeta abaana ababi aba social media n'abeera ne diaspora ey'ettabwe badde nga yeekalakaasa. Museveni yadduka n'ayingira olutalo bayita de-dollarization. Naye mbagamba nti bannange Omumerika ajja. Omumerika yeetaaga ensi mmeka? 2. Munnange bano nga bagamba gwe oyagala osiriwaza bannayuganda kubeebasa. Naye mbagamba si ye stage. Naye mbagamba mulinde stage egenda okujja nga tusindika busindisi kiti kigweri. Nga bye bino bye nalangiriranga. Yenze omulanzi wa Swago kakati nze bampita Professor Shama, Minister of Foreign Policies, omulanzi atalimba. Bino bye nalangiriranga. Naye mbagamba nti omusajja yamugamba emirandira gyonna agenda gisala. Kakati America ngeyingirawo. America we yayingiddewo ejjo nabalaze video nga batinkula ba activists bakole ki bajje bekalakasi. Twabadde tulyawo olweggulo sanctions ziri kuula amalungi ne ziwunya papa ne bakuba. Second ne third division eza Rwanda bonna ba commanders bazo bonna abakubye sanction tebakomye kuoko. Rwanda yabadde major supplier wa coltan mu EU nations. Rwanda bamubuuzizza sebo coltan omujja watulage ekirombo banyi badati yakoze. Rwanda badalina wazimba bridge Kagame yagenze ne Kamalcom kana aka France. Kamalcom kana chovola bakagobye buli wamu ne West Africa bakagobye kana akasajja kanuna ko kankwe. Kati kibagenze badde balina bazimba bridge. Rwanda agagenda nga akwatawo nga atekawo drone nga bakisindika ebifaananyi bikye ekirombe kya coltan. Munange nga munamawulire wa France 24 nga akukuta nga agenda kwecha ekitundu ngalaga nti bali mu kuzimba luguudo si coltan. Nga babuuza Kagame coltan bulijjo gw'otulaga aliridda wajava aliridda wa. Kagame nga sima tamantengu kati EU ne mugamba eno contract tugisaziza mtu abagamba ate muve Kongo mwagana ne balyoka bamocha sanction ne balyoka bamocha wezo okumu. Okitegera ebantu sanction Kagame yagambye nti Belgium yali mu kumutinkulira ki muyemuwayiriza webanga bakuwayiriza Kagame ne Museveni nga temuli babbi ebirombe biririddawa mubiragensi. Okitegera mubiragensi fe twabagamba tuli babbi muli babbi basirumwe era sente ezo zimukwata okukola ki oppressinga Uganda, Rwanda ne Congo. Okitegera fe bye tubadde nga tubalopa bitubadde koza ku X tubadde tukola yoki tubadde tubalopa nti Museveni ne Kagame mula M23 muli babbi. Kakati munnange kano bakocheza sanction ne bakagamba kati ne contract badde mbaje biviringe opya kwa Kagame bakizudde titayina coltan mines zalina.
Ubagambye okuliviringa contract Kagame agambe Belgium mwe mfukidde ekizibu nedda fe bana Uganda fe tukufukidde ekizibu Kagame fe kizibu kyo ne Museveni mukulu wo Kagame ngagoba Belgium mu 48 hours abagambye sibagala akoze ebyamini naye njagala munna Uganda osoke wetegereze ekintu kino kyenjagala okulaga trap eno Museveni ali mujiba teeka muji abatwala mwetya Omumerika ejjo yatinkudde ba activists bawa be Congo bagobe France nabagambye lero tulinayo meeting era tugenda kumanya byavudde mu meeting eyo yatinkudde ba activists be Congo bagobe China then Museveni kikyakoze yatinkudde agira kino abagamba Museveni for Buganda okiraba kino Museveni for Buganda kankulage ne Kagame kyakoze okiraba Kagame atandise entuula naye ng'ayita abantu akola ki akomyawo support y'abantu kubanga bimutabukidde kakati kicho ino okukola nabagambye mu lutalo luno zenchi bagamba inti batunuulira the third factor social factor aina abantu yakola ki yawangula kati Kagame akyonyi bagenda mu creating opposition kati azeya atese n'abantu abadenga oppressinga kino kye nagamba Museveni kye namugamba nambi muwa ku magezi onaye aba abantu lokubanga balonda ba minister era n'ekyo president yabagambye nti Museveni abantu balaba nti bakyasinza obusiru ye bakwatagana nabo basingo okwagala bala munenda bbanja kakati nange no mu foreign affairs ayina yokero olye Museveni yagala okero olye ayayaya nze namuwa amagezi gati atasobola gawuliriza ayagala okero olye mwene embweno namugamba damo okwatagana ne his excellency Kyagulanyi mude mutereze police z'abasajja zino bakuba akalulu oveko ogenda kuba ofunye ekintu kye bakola ki kye bayita amnesty ogenda kuba okifunya ate nekyo president yakugambye nti it is not too late yakikugambye otherwise oba oyina amagezi kola ekintu ekyo kati wadde nti kati goli mugundi oweddeyo oli mu biro bya gundi ogenza okujjukira ng'obudde bukedde kati ekyo ekintu kyalonkinze mu Buganda nti Museveni for Buganda nabagaye Buganda eno ejjako Museveni then tugenda kuba tukyogerako mu domestic police kike tugenda okumukola kana akakodyo kano Museveni katukola nkayinako solution kubanga nakalabako nali nkalabyeko Kenya nakalabako Zambia ewa Edgar Lungu nakalabako akakodyo kano Museveni kaleese akokwekomyawo mu bantu oyo nene institutions nkamanyi ngenda kabasomesa mu domestic police tugenda kuba Museveni kubanga mu foreign police awedde kati eno resort gyakoze ne Kagame gyakoze ne Kagame yayinza okubanga akyanguyidde kubanga Kagame gyakimanyi kati ba M23 ke bagenza okuteesa mu Rwanda kitegeeza tugenda kudde mu Rwanda process ekomyawo Rwanda bonna abali mu gwanga lya Congo ne badde Rwanda kitegeeza ki bamu creating the opposition kati kitegeeza oyina respecting human rights ne democracy bino byabadenga batta mu kizikiza kati biweddewo nabyo okitegeera biweddewo kati ayina okutandika gundi democracy babenga akalwa kali free and fair kati ye kyakoze atandise zino enkuŋŋaanya eziri first ayita abantu ekiro ku ssaawa 9 n'abagamba mutandika okwetegeka buli lunaku tulinayo meeting agenda sinkana abanyarwanda mu bitundu ebyenjawulo nga yeekomyawo batange ki ekiremye kiki tuba tutereezaamu tukoze tutya bannange olwokubanga sanctions zimuta naye abanyarwanda tebannabuuka twabagambye tugenda kununula Uganda wetumala Uganda tugenda kununula ne Rwanda kubanga Kagame okuwamba Rwanda yava Uganda kati naffe wetujjako Museveni abanyarwanda oba mukyebasi tugenda bayambako okujjako Kagame ate mbanjagala 20% percentage yange mugitegeke wali kuba tugenda kubayambako kati tuli mu kumwavuwaza ne Kagame wamwalugenderamu ono yatinkula ebintu bino Museveni it is not too late teseganya n'omusajja va mu bino bikomedi byo byoli mukola tebigenda kukutaasa teseganya ne Kyagulanyi okwate entebe bakuba akalulu ogiweeyo ofune amnesty nga Daniel Arap Moi we yakikola nga Edgar Lungu we yakikola Museveni oba weteeka mu bya Kagame you are not going to win this oba weteeka mu bya Gaddafi bagenda kutta bana abasajja olutalo lwayingirya tosobola kumalako nabo Museveni you cannot fight Americans tosobola katulede bamazo bakube Kongo kati kicho zaako M23 China supremacy kati yasindika amaje bagende betege balenga baza mu peace missions basobola okufuna kasente okitegere ekintu ekyo so respect fighters respect abana ba media respect my president it is your boy Shama the minister for foreign affairs in the new Uganda Okero Oryem that is my position okitegera Okero Oryem nkujira Museveni nkwebaza nnyo okulonda Okero Oryem kubanga musiru yes kinyanguide nnyo n'ekifo kyange kino sinaako competition yamanyi kuba already gwalonda musiru agenda kubuulira ki ye akugamba tugende mu BRICS roza ebizibu BRICS byekuleetedde tugenda kujjako Museveni watch the space nabagamba tugenda kumulumba ng'ekiti kino kivunze ekiti kitandise okuvunda kubanga emirandira bagisaze kati ne mtapulutu bagikutudde omulandira gwa Museveni Rwanda bagukutudde respect
tusisinkane enkya Minister of Foreign Affairs Professor Shama Omulanzi.